tugezeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero. Olunaku ono ye agamba ki? Hello. Hello, jebaliko nnyabo. Kale sono ojeba yakosebwa. Nze bampita mukuja wa Beat FM ekitabo ky'omuziki mu programu endobeso wa programu kuuliza kwano. Kale nnyabo. Nina taxi. Olina taxi? Yes, sebo nina taxi. Naye taxi maze emyezi 3 ng'epakinze. Okuva kalantini n'entambula lwe baazijjawo. Naye driver yankubidde. Nangamba nti taxi eyo yafudde silinda head. Nemubuuza silinda head kugamba nebuuza nze ŋŋanze. Taxi gye twapakinga nga terina kizibu kyonna ng'era yali ekola bulungi. Mu parking mwe yafiiridde silinda head oba. Sayagadde kimulaga kyonna kyebuuza ŋŋanze mu mutima. Nemubuuza silinda head eyinza okuba ng'eri mu ssente mmeka. Yaŋŋambye obukadde 2,700 ku busatu. Bannange ngeri expensive. Okitegeera ssebo? Kati byonna kyembadde nsaba mwami Mukunja. Nga nsaba omwami oyo omundobesezeeko. Abe ekituufu kyeki. Kale, kakati omwami oyo bamuyita Umaru. Byamba byonna byansobedde ndi awo sibitegeera. Saawa zino obukadde 2,700 obusatu mbugyewa. Kale, onaayogerako naye? Ssebo nze mbadde njagala. Sagala kwogera naye wabula njagala kumanya ki ekiva mu ye. Maze nja kuba kwendi nga mpuliriza. Kale, beerako ku simu tovaako. Nze njagala kumanya kituufu kyeki. Beerako tovaako. Kale. Beera FM ekitabo ky'omuziki ku 96.3 ne 91.0 Masaka sirida heedi ebeerawo. Engine waggulu. Tukubire kigere nzibimanyi. Oberiwa. Hello? Umaru. Hello? Wanjisebo. Oliwa? Wana nkibaze tomanyi ngirya kalantini tomefanyisa. Mbadde manyi oli tonatuuka ku stage? Ate sinaba kutuuka ku stage. Motoka sinaba giwandiisa. Tonaba giwandiisa? Sinaba giwandiisa. Baabikala abantu bangi sinaba kuwandiika. Ali netiwaka yo sigitegeera. Wangi? Weebase. Netiwaka yo sigitegeera munaye sikufuna bulungi. Umaru. Katumudemu tulabe. Netiwaka ye sinungi bulungi. Hello? Umaru ati wali mbadde sikufuna bulungi oba netiwaka? Mbadde n'akazuuku kawano kyekiriwo anioni. Ati mbadde manyi nti oli ku stage nga waliwo abagenda Embaale. Motoka mbadde sinaba giwandiika. Abagenda Embaale. Waliwo abagenda Embaale oba bagenda kukola ki? Bagenda kukola ki? Embaale. Kukola bagenda kukola ki? Bali 12 oba bagenda kuziika. Andi motoka zitwala abantu 12 baga etwale tuvuge hafu balina kuba 7. Ojja kufuna engeri nawe yiiya kubanga bakuwa ssente nno nyingi. Balina kuba 7 ekinene nanda kale mu kifo kya kondakita ne mutuulamu omu tebalina kutukawo bajja tukwata kubanga sinaba nakufuna luutu bino byagaye bya luutu naye nja kufuna ekibaluwa kya RD tambulire kuba balina ssente.
ojja kukola ki? Yagenda wano ewala distanfunira ekibaluwa bwe baba balina ssente kuba sinaba kuwandisa mmotoka. Kakati awo bannange webali kati mbagambe onaabatwala. Nsobola okubatwala baba balina ssente. Ani ono? Naye ati babadde baŋŋambye ati ogenda batwala otya nga nti emmotoka yo yafudde sirinda heedi. Motoka yina tutegulo n'engikola ne saaviisi ne bajooza n'ojjooza emmotoka namu kasawa yakuna ssente sinaba sigiwandiisa. Namu anti mbadde neraliikiridde kubanga nze mbadde ntambuddeko ne ŋŋendako mu balala nabo nga bagamba bo tebagenda ku mbaali. Nze njagenda njafuna ekibaluwa kya ladisi babeera balina ssente njafuna ekibaluwa kya ladisi n'engeri gye nkikolamu mmotoka yonnamu naye mbadde sinaba giwandiisa kuba bawandiisiza wala bisaanyizo ebisinga obungi badde sinaba nawulire baagala kaadi y'emmotoka sinaba kukola kontakiti na mugagga bulungi kubeera nga bifuna ebyo naye nga yonnamu. Kubanga mbadde ŋŋenzeeko ew'omugaggawo nannyini mmotoka omukyala n'aŋŋamba nti yafa omugagga yafudde sirinda heedi. Ogenzeeko ew'omugagga? Ono omukyala nannyini mmotoka yeeyo gy'ovuga. Ani gwe njogera naye ono? Ani gwe njogera naye ono? Umaru. Okubiddaani ogenzeeko ew'omugagga okubiddaani. Ŋŋenzeeko ew'omugagga we kye ŋŋamba yabadde aŋŋambye nti emmotoka nfu. Okubiddaani. Nkubiddemu ono si Umaru. Okubiddaani. Ono dereeva weeyo emmotoka Umaru avuga takisi ono omukyala. Ngate nze Musa mbeera eno bweyogerera olayika okubyerongo nnamba. Akazuuka n'okuzuukuka emmotoka eyange nfu. Okubyerongo nnamba. Umaru. Nze Musa. Ate nga gwagambye gwe Umaru. Bampita Musa.